kyetulina okukkiriza muganda wange, life is basically challenge and the world is a battleground. Tubeera mu bulamu nga tulwana bulwanyi. Naturally ekyokubeera ng'olina olubuto kikkakatako okubanga okola kubanga olunoonyeza ki ekyokulya. Kati ekyolubuto kyokka kiraga nti omuntu alina okuba nga akola ki ng'akola. Ne kati buno obuntu obutonotono lwakuba tulemye okwadjusting our minds to the realistic facts. Man lives in a challenge. Buli lunaku olukya it is a test. Obanga akedde okufululubana naye bannayuganda tebaagala kikkirize. Nawe olina ebizibu by'osanga buli lunaku. Ate ebizibu byange binene nnyo okusinga ebibyo naye lwakuba byawuka bwawusi. Ebizibu byawuka sayizi. Kati ebibyo ekizibu omuntu akedde mu kibuga yes. okunoonya emitwalo 2 n'omuntu akedde mu kibuga okunoonya obuwumbi obubiri. Mwenna bababuuza nti bane mu kibuga mwakedde kunoonya akiziba ssente. Omuwendo gwe omuwendo gwe gukola ki? Gwe gwawula. Ebizibu biba bizibu. Ate temulowooza nti omuntu wabeera agaggawala tafuna bizibu. Ebizibu gaggawala nabyo bizibu bye bikyuka. Lwabeeranga na bizibu bya miliyoni kyova olaba kati nze owa booda okujja naŋŋamba nti nyina ekizibu ammanji obukadde 2 oyo aba mubbi. Kwa kapito gw'otambulamu wa miliyoni 3 kati bakubanja batyo obukadde 2. Ebizibu bikula n'engaggawalayo. Era ffe abali ntuba n'ebizibu bingi. Kati saawa eno nwanisa banka zonna temukimanyi. Ekyo ekizibu kyendi mu kulwanisa kya ggwanga ddamba nwanira abantu miliyoni 46. Obulamu bwabwe ne kituula ku mutwe gwange. Bayinza n'okikuttiramu era nga wenda bagamba emegakaawo because I'm fighting for independence of the Ugandan economy. Lwansonga nakizudde nti the foreign circumstances around us have been designed, the systems, structures and policies have been designed in such a way nti tetuyina gaggawala, tuyina limiti kwe tuyina okukoma. Kiringa wonna akusibira mu nju eno ng'asibiddemu akakadde kamu negamba Lugombo okusibidde mu nju eno njagala ofulume ng'olina obukadde bumeka? 2. Tosobola toyina woobujja kuba mu nju mbeeramu akadde ki? The circumstances and perimeters under which we are swimming have been narrowed to a certain level within structures of systems, financial systems and policies. Kintu kya nnaku nnyo temujja kitegeera kati bannayuganda bannange abasinga nemmwe mukimanye nti ezimu ku nsonga ezibakuumidde mu bwavu lwakuba our financial system, structures and policies abasajja bano baazikwata ne bazitugga. Olina okuba ne wookoma. Kyova bagamba ow'amaanyi talwana kuba lwansonga you can get a certain society to work for them forever. Ate naffe tuba tunoonya obugagga, situyina obugagga tubunoonya ffekka. Era ojja mu nnyumba eno osangamu n'abanfumbira, osangamu n'abannongoseza ennyumba, osangamu n'abalongoosa amaato.